njagala kulaga amasanyalaze ga Robert Kyagulanyi Center wegajja ekikwa ku musajja gwe bayita BobiWine eyesimbye okugwa president doze emyaka ng'ena. No wonder siwakanya bagamba nti Museveni yamuteekangawo just okujjuza ennamba. Omanyi kiri kye nagamba nti oba oyagala okulaba kibayita hypocrisy. Okuleetera abamu ku balokole. Okimanyi nti na BobiWine alina ekyaki? Era agamba ssebo musumba. Ekyaki ya BobiWine eryawo Jinda. Jinda va ku Baba TV. Waliwo kale akakuba akakolas akagukira walinga emabega wa hardware okay kira kyeryawo mukakkawo yeyo okay naye olunafuusa obutudde mu musajja oyo Mukama Katonda yamanyi Mukama oba alituwonya abantu abali ng'oyo mu nsi yaffe kati njagala UgandaEyenkya abayimbi abatinkiza ne Museveni nga mulowooza nti Museveni abaagala nnyo bw'abanga alemereddwa okubawa ekikuuma ebiyiiye byammwe kye bayita copyright law and its enforcement in totality ne bw'ali bawa trillion ya ssente tegenda kuba matu kubanga agenda bawa trillion oba agenda bawa billion abasuubiza billion 13 katugeze akugambe mu financial yeeno genda bawako miliyoni 6 abaterako miliyoni 7 ngeza bugeza kati omulundi guno ogusooka babaweyo miliyoni 3 ziggwere mu bali abafere ba gavumenti muzikozesa eki UgandaEyenkya kati njagala okulaga obunanfuzi bwa Museveni bwe yasisinkana federation ngabonoga yali okulemberwa Andrew Benon Kibuuka mu kyepukulu kyesi kyajjukira ekyali ennamboole nze nali MC Stadia Art n'asuubiza sako y'aba artists sente kyokka bwe yatuuka okuwayo sente za sako yazikwasa Bebe Cool ng'akimanyi bulungi nnyo nti abasaba sente za sako abalina sako y'aba artists yekiyimba musisi kubanga sako y'aba artists eri ku National Theatre artists sako ebbanga ddene nnyo nange nali mbere yazikwata n'azikwasa Bebe Cool. Bebe Cool kye yakola ng'atega kamera nga ali wali ku Serena ngakubira wabala oliuda yangono ne miliyoni 5 President Museveni yasiwadde miliyoni 10 akusinziira how you look or you appear for him. N'awakulu yayagala tezalika accountability abasaba ssente tebazifuna kyokka Museveni yazifulumya n'aziwa abantu abakyamu si lwakuba nti nno yali tamanyi baziwa yamanya nti bwe n'aziwa abantu bagenda kubeera organized sente zino basobola okuzizaazaamu ate nze saagala abantu bagaggawale UgandaEyenkya Buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa UgandaEyenkya tubaniriza nnyo nate akawungezi amakya olw'eggulo ettuntu ly'olwaleero tuweebaza gyonna gye mutuusaako engalo era mwebala okugoberera omukutu ogwa UgandaEyenkya. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala ali emabega w'omuzindaalo Yet Again ku podcast ey'enjawulo nate olunaku luno olwaleero. Nyongera okubeebazaamu akensuso okubeera nga musazeewo ne mulonda omukutu ogwa UgandaEyenkya okufuuka nnamba emu gye muli. Omukutu guno nno gweyongedde okufuuka household brand eri bannayuganda abatali bamu abategeera olulimi Oluganda namwe abatategeera olulimi luno
kuba olulimi Oluganda ddala ekituufu lw'amaanyi okutuuka okubeera recognized mu nsi yonna. So abategeera olulimi luno abaagala okuwuliriza ensonga ezirimu ensa, ensonga ssemasonga, mwasalawo okulonda omukutu ogwa Uganda Eyenkya ogubaleetera ensonga ezennyini anti tusonga ku nsonga ate era ne tugimulungula abantu ne mutegeera era ne muyiga. So kyattendo nnyo okusalawo okugamba nti mwabali mu diaspora mugenda kugoberera mukutu gwa Uganda Eyenkya ogutasasamaza, ogutacyamuukiriza, naye oguleeta ebyo byennyini bye mulina okuwulira, bye mugwanidde okuwulira, yadde nga mulina bye mwagala okuwulira. Tufuba nnyo okulaba nga tuservinga interests zammwe, reason being mu mawulire tuservinga the public is interest, naye ne kye mugwanidde okufuna oba okuwulira tukitunuulira nnyo. What you need to have, what you need to hear, not always what you want to hear. Tubaaniriza podcast zino osobola okuzigoberera ku mukutu guno mu playlist. Ojosanga podcast zino ezenjawo n'omukulu Aloysius Matov Jr. mutabani wa Mbega. Nate olwaleero tuzze ne special program titled Abayimbi beeyambudde. Gwe mutwe gwaffe ogw'olwaleero. Era omukulu mulina naye nyongera okubeera nga namusaaka bali mu mawanga agatali gamu. Mu maaso awo omukulu yankakasizza yantegeeza tugenda kubeera nga tufunayo feedback program eya reactions zammwe nga specifically yammwe okubeera nga bwe kiba kisoboka ssebo nja kuteekateeka nammwe abatuwuliriza obudde tubategeeze bwe tukolera mu program zino. We can do it feedback neba na live musobola okukola call-ins. So tukiriko, we are preparing that era tujja bawayo nammwe omwaganya nga we can listen to each other apart from the comments. So omukulu byonna tuli mu kukikolako mu nteekateeka eyo wa feedback yammwe tugiwa ekitiibwa. We don't take you for granted. Omukulu nkwaniriza ssebo weebale kubeera nga ofisaayo akadde nate okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okwagala ensi yo yadde owangalira Canada kati naye akadde k'ofisaayo ssebo tukeeyanza. Soko namuse kubatuwuliriza ate emboozi egw'amakerenda. Weewaawo abatuwuliriza wano ku Uganda Eyenkya nsanyuse nnyo okuba nga mutulindiridde nga bulijjo. Mwebale tubaagala nnyo. Twagala tufiisaawo akadde ne tusobola okujja ate naffe tugatte etafaali ku bulamu bwammwe nga tunoonya bitulowooza nti no birina message gye muli. Nsabira buli muntu yenna alina okunyigirizibwa okuba buli ngeri Mukama Katonda ayingire mu nsonga zo. Tusanyuse kamwenyumwenyu osekemu ogambe nti ddala mutuufu abadde Mukama ampisizaano kubanga ffenna Mukama yakola ki yatuyamba. Nze mutano wa Mbega Aloysius Matov Jr. Bwe ngamba nno nti ndi mutano wa Mbega abantu abamu balowooza nti just byakyetuumire. Era abamu balowooza munange mu byakusaaga emirundi egisinga. Kati ndi mutabani wa Mbega, kitange yakolera gavumenti ya Uganda okusoba mu myaka 25 ng'akola mu kye bayita ekitongole kitwandiise ekitongole ekikesi ekya State Research Bureau oba ekitongole ekikesi ndowooza tugambe mu myaka gy'enkaaga awo obote 1. Kitwandiisa abakozi ab'amatwale nga Uganda efuna gavumenti yaayo. Kitange y'omu ku basajja abasobola okutendekebwa abasajja abo abangereza mu poliisi. Era n'akola bulungi nnyo emirimu gye okutuusa okutuusa we yava mu buweereza. Yatawaanyizibwa nnyo nga Museveni ono amaze okujja mu bukulembeze, naye tumwebaza byonna bye yakolera eggwanga n'ensi okutwaliza awamu Mukama amubuuza emirembe. Salongo Mbega Matovu eyeebase oba galamidde wali ekisoju okoma nsimbi Mbega. Kine bw'ogenda olunaku lwaleero ekyabakuza nogaa nti ngenda wa Mbega. Omusajja amaze emyaka egisukka mu 20.
Yes. Awezezza emyaka 3 ng'afudde ne bw'ogaa ngenda wambere ekyabakoze n'owa bodaboda yatandise eggula kutwalayo. Okay. So bwe nvuga nti ndi mutabani wa Mbega siri akwetuumatuuma ddala Mbega ye yali anzaala kyokka ate nange bwe natuuse wano omulimu gwe nakutte gulimu kunoonyereza. Mbadde ngenda kwogera ate nze sikweta kyenkola. Mbadde ngenda kwogera ekigambo naye kiba kireeta obuzibu nti oli mulimu gwa kubega. Ndi mulimu gwa kunoonyereza. Okay, yes. Ndi mulimu gwa kunoonyereza. Kikolera gavumenti ya Uganda saagala ennesi. Ku matovu gwe mmanyi ta. Aha, kogwo omutwe gwo. Naye balamusizza nnyo abatuwuliriza era n'abatugoberera. Bannaye nyongera okubeebaza waliwo omukyala Mumbejja n'omulangira omukyala Mumbejja Christine bannange agoberera nnyo podcast zaffe. Yes. Omulala bamuyita Rose ali Bungereza agoberera nnyo. Waliwo omulala bamuyita Lawrence ali USA agoberera nnyo. Yes. Waliwo abalala bali mu UAE bannaye simanyi saagala kumenya kuba bukolerega ate ffe ab'ennangalangize tewatukonako ate ffe ab'e South Africa ffe tusinga tewatukonako fenno bannange ate ffe tuli eno Sweden naye tetubawuliriza tewatukonako bane mwenna bakonyeeko wonna wosinzira okuwuliriza podcast. Yes. Tukwebaza nnyo era tugamba nti webale tuwabuddewo. Omanyi n'obeera ku program n'ofuna abantu omutwalo gumu n'ofuna abantu emitwalo 2 nga bagobere nga temulimu muntu n'omwaka ogumye wabula buli muntu agamba kyoyogedde kituufu webale tuwa information ye omuntu omulala jangu webale kuleeta musajja oyo wamala I do not take such compliments for granted. Likewise waliwo omukyala akugoberera ennyo era atugoberera ennyo sooku mukutu guno ye Roslyn birungi buli wenteka program commentinga akwagala nnyo era atugoberera nnyo ndowooza ali UK eyo. Ngoberera nnyo ate bw'afuna program atagyogerayo n'ayiwa n'abalala. Kiba kirungi nnyo bw'ofuna message. By the way, okimanyi kino twasevinga abantu bangi nnyo mu biseera biri ebya oguweddemu ensa. Nnyo bangi. Omunyo oguweddemu ensa gwakwata ku bantu bangi nnyo era buli muntu yali alina essimu gyewanyise ya smartphone nga yalaba omunyo oguweddemu ensa amaaso gaazibuka ennyindo zaddamu okuwunyiriza amatu gagamba gaazibuka n'awulira n'okuwuliriza n'awuliriza era bangi beebaza abamu bajja mu inbox nagamba munayiwantaasa munayiwansibula amaaso weebale mukama kuomukisa nzomanyi omuntu wangaya mukama kuomukisa wamala nebootaapa mmere nyina mukwano gwange bwe namuwulidde ku some of the achievements in my life so far ampeereza message nagamba ekikulu matovu omanyi matovu oyagaliza omutima ogwagaliza. True. Nze ne bw'oba ofunye miliyoni ya dola ne bw'oba ofunye akawumbi ka dola ngamba you deserve it because olina omutima ogwagaliza. Ekyo kituufu. Omala bwe natuuka wano nyina abantu be nayambako abali Uganda abalina okudda wano. Omanyi bw'obeera wano abantu bakulaba nga role model aba ayagala kumanya wakikola ki. Nebaako omuntu gwe nayamba ne mubuulira bw'alina okukola kati mba mugamba ate ng'alina n'abalala abamuwa amagezi. Bwe muwa amagezi ate agange n'agaleka ate n'agenda n'aga abalala. Naye nga byonna nabimugamba nti bw'onootuuka wano nga tokoze bwoti ogenda kaluubirizibwa. Bwe yatuuka wano nga tabikoze bye namugamba ne bimutuuka ate n'alowooza nti nze mulwanyisa. Natuuka ekiseera ekigamba nti sigenda kuddamu kuyamba muntu yenna mu layini ya immigration kuba ayagala kumanya nkola nti okende Canada banaye nkoze ntya. Naye omutima guli ogwange ogutalina kulinda nti oli alina kusooka kunsasula ntuke mukolera ekintu gwansukkako era nesanga nzizeemu ate okuyamba abantu abalala mu layini. By the way tugenda na kutandika okuwa ku bantu tips mu maaso awo. Tips oba oyagala kutravolinga kutambula kujja Canada kambawe katipu kamu oba oyagala kutambula kujja Canada nga toyagala kubba oba kuferebwa oba
kuferebwa ekisooka tokyamuka. Excitement kills. Yeah. Ekyokubiri twala obudde kuba ogenda kuteekamu ssente ezisukka mu miliyoni 15 naye twala obudde tula ku kompyuta yo oba laptop yo baako byoyiga ku Canada baleme kulimba baako byewetegeerera kubanga buli kimu kyoyagala okumanya ku Canada online kweki. How do I travel to Canada? What reasons am I supposed to give when I'm traveling to Canada? So take your time to read. Twala akadde osome. Somako abantu abasinga basomye nako kyabasobola okuinterpretinga oluzungu. N'oluzungu luno lwangu nnyo. Yes. What are the requirements? What are the visa requirements to go to travel to Canada? So can we put it in self like study? Can we search a katono? Kunika information ya katono. Obokitegeera. Yes, sebo. Abantu abamu baba mu visa lwa nsonga nti ate program ogitandise. Ulida ababakolera application. Yes. Bakozesa computer yemu. Kati omuzungu nagenda n'atunulira applications. Omanyi batera okugoberera gundi jukira bibeera online. Applications are online. Yes. Atunuliranga application nsanvu zavudde ku one PC server. Namanya that this one is an agent who makes money through this. He is making this as a business. Yes. Visa and this is a visa stock bank no documents. Then go move your application. Yakatera yaba chinana. Oba yakatera yaba to using the same computer. Okay. Ebyo birabeera bya lulala. Ekyo musobola kitugenda na balangira ko conference mwezi wa December. It is coming. I'll tell you the details. Mumasao luwamala. Okay. Bana bamazo kiziganya na test. Tuwe abantu omukisa. Terikinsanyusanga kubeeranga mu byafaayo by'omuntu ng'alina success nga mundi. That's good, yeah, because it confirms you're really successful. Kuba successful people by not tunula emabega ne balaba how many successful people ababali emabega be bakutteko. Bw'obeera nga the measurement for success is looking behind and you look at how many people you have made successful. Simple. Yes. Bw'obeera omugagga nga tolinayo kugaggawaza tosobola kubeera successful. Yes. Success y'omuntu tugirabira mu baafudde successful. Abamuli emabega babadde baani. Uganda mukama akumpeere nnyo omukisa. Oyo omusajja namuyigirako ebintu bingi nnyo. Nange mutumiddeko nnyo. Nakugamba yangaana okutwala Bujjingo mu kkooti. Nakugamba tomutwala omusajja mpegayidde tomutwala agenda gamba nze musindiikiriza temugamba bishop nze ndi mukozi wo naye ate after here ninayo Matofalosius Junior the activist. Gwe n'olowooza oli w'amaanyi nnyo mu bwakitivizimu bwo. Nenkulaga nti omusajja asobola okugyamu empale n'abalaga obwerere n'abagamba nti yabadde photoshop. N'akubulya ne we mwagikoledde. Gambye omusajja yali mu maaso g'omulamuzi n'agamba eyo photoshop. N'agamba what? Programu y'olunaku olwaleero abayimbi oba omuyimbi abayimbi ba Uganda bakuna abayimbi beeyambudde. Yes. Omanyi wamala. Yes sebo. Omusajja gwe bayita Hamani basudde. Sijjukira mwaka gwali gwa mwaka ki naye ezimu ku nnyimba ze yayimba ne zinkwatako nga tannaba nakufa. Waliwo oluyimba lwe yatuuma maama erinnya lyali linnya ki oba yalutuuma abayimbi oba yalutuuma maama erinnya ly'oluyimba ndwerabidde. Kandugire wano. Lwalimu obubaka naye nga baloga nti obubaka bw'abayimbi. Abayimbi, abakungubazi. Abakungubazi lulala olw'abakungubazi lulala lw'abayimbi yali ayogera n'agamba nti
abayimbi ffe bayigisa ffe basomesa abakugu tutuuza abantu ne bawuliriza messages zaffe naye ffe tulemererwa tutya okwekunga. Olwaleero bw'otunuulira abayimbi ebintu bye beenyigiddemu oba ebintu bye balimu oba okukyolukuubana kwe balimu oba omulukube gwe boolesa oba amaddu ge bakulembeza nga bali mu kye twandiyise ekyambalo kya music. Kituleetera okutya n'ogamba Mukama Katonda wange bano balaga wa? Mulwana Adamu mulwana tokka kwa balabala. Yes. Addiridde omuyimbi gwe bayita BobiWine. BobiWine obadde omumanyi? Bulungi nnyo ssebo. Oba omuwulirako? Mbadde mumanyi bulungi nnyo. Kakati BobiWine yafa emabegako yafa kabenje. Yafa mu February awo nasomesa bazaali bbiri. Si wala nnyo. Mu February. Mwezi guno gwennyini gwe twogerera mweyafiira. Yes. Kati olwaleero zirina za mwezi 15. Olunaku lwajjo Adamu mulwana bamuziise. Kitegeeza nti mu mwezi gumu tuziikiddemu abayimbi babiri. Kyokka bonna bagenze ku National Theatre. Listi y'abayimbi be tusobola okumenya naye nga tebatulekedde byakuyiga era nga tetulina kye tuggyeemu nene nja kumenyerako akatono oba abatonotono abalala munaabeemenyera. Yes. Olw'ensonga nti obudde tubeera na butono. Tulina abayimbi bangi nnyo be twandiyise abateekawo gye bandiyise platform y'okuyimba abaagenda nga Eclas Kawalya. Tulina abayimbi ab'ekyasa kino ogamba nti twabamanyako Basala Birungi, ba Carol Nakimera, ba Fred Maiso, ba Mati Nyangume, Paulo Kafero basudde Katolo Lwama, olw'omuyimbi bamitanga Prince Juko Mawanda sinaba bamujjukira, olw'abayimbi abalala nga ba Diana Namusoke, Doni Kanta yaliko mu Afrigo, Amigo Awalwa naye yaliko mu Afrigo, olw'omukyala bamitanga Nalukwata yayimba abakyala ba leero Nsenene oba omujjukira. Simujjukira bulungi oyo. Abakyala ba leero Nsenene nze kyemanyi nti abatuwuliriza basobola bategeera era bajja natutulawo lisiti y'abayimbi abalala Harriet Kisakye n'abayimbi abalala bangi nnyo abafudde naye abayimbi abo bwe tumala okubaziika tetuddayo kwefumiitiriza wadde gamba nti no tufune miitingi ng'abayimbi twekube mu tooki twebuuze nti wawe tuli wawe tulaga. Yes. Okimanyi nti nno omuyimbi is a very big capital mu nsi nga bw'olaba Uganda nti omuyimbi bw'ateekayo concert okugeza ogenda n'olaba nga batimbye cricket oval e Lugogo ne bakugamba nti omuyimbi so and so agenda kubeera mu cricket oval e Lugogo ng'alina kye twandiyise ettutumu oba kale kanjogere ku muyimbi gwemanyi nti tagenda kwenyigira kuba kati tali nnyo mu competition ya music. Yes. Ku muyimbi gwe bayita BobiWine. Omuyimbi BobiWine bw'alanga nti nno waliyo okusaabala nga 26 kusaabala yessebo asobola okukola miliyoni 2 mu lunaku lumu. Yes. Ku mulyango. Miliyoni meka? 2. Miliyoni 2 be bantu emitwalo 2 nga buli muntu asasudde omutwalo gumu. Tuli busaabala wokka. Yes. Naye njagala okukakasa nti abantu abo emitwalo 2 okutuuka e Busaabala bagenda kukozesa boda zigenda kunywa amafuta kitegeeza nti owa petrol station naye agenda kufuna ku BobiWine. Abataxi bagenda kufuna ku BobiWine era nabo bagenda kunywa amafuta. Waliwo abatunda obukofiira, waliwo abatunda obuntu gabuno gamba nti bandana, waliwo abatunda ebyokulya, abatunda ebyokunywa nga tebigenda kuyingira munda mu One Love Beach naye bigenda kubeera ku makubo abantu abagenda munda we bagenda okuyita.
basobole okutuuka mu One Love Beach. Bobi bw'aba atadde concert ye Busaabala ne bagamba nti eno bagiyita tugeze 26 asobola okuwa abantu abataka wansi wa 2,000 nga mwotadde bano ab'amasimu halo wamala tugenda tusisinkana wa oyabera airtime okitegeera kweza message tuuse wano oli ludda wa that is data airtime omanyi abayimbi batuuse ku level ey'okuba nti nno mu kaseera kano tebasobola nakugoba nswera eri ku kiwundu kyabwe olwokiyite mbuyite bulagajjavu mbuyite bunaanya mbuyite busiru mbuyite ki Eddie Kenzo ne ttiimu ye bwe bakulembera gye wandiise federation nga bakozesebwa gavumenti ya NRM gye ndowooza nti no terina kalungi keyagaliza bayimbi singa babadde bamanyi kiki kye bali ng'abayimbi bandibadde basooka olunaku olwaleero ne bakola kye bateekeddwa okukola bakiyita batya ne beenunula okuva eyo gye bateekeddwa oba gye basindiikiriziddwa mu mbeera ey'okusabiriza nkugambye BobiWine basazeewo okukola konsati e Busaabala nkuwa omwaka tulina nga 31 December 31 December okimanyi nti 31 December Busaabala asobola okukola miliyoni 2 nga bayingira omwaka soboka bulungi nnyo tewali kuwannaanya okimanyi nga 14 February Valentine's Day Busaabala asobola okuyingiza abantu 2,000 bwe guli Easter Monday sigambye Easter naye tugambye Easter Monday okimanyi asobola okukola miliyoni 2 mu kifo kyekimu tuli mu kifo kyekimu kati katugendeku 25 26 Boxing Day era nakola miliyoni 2 wamala omuntu bwabanga asobodde okukola miliyoni 8 mu mwaka golowooza mu byokulya ayinza okuba nga akoze miliyoni mmeka nga yatunda ebyokunywa yatunda n'ebyennyanja munda kubanga munda okuleka apple tebagenda kukkiriza kusiikirayo byakulya oba togenda kuyingiza nyama kyongamba nti nno mu konsati zino ennya zenwadde asobola okulemererwa okujjamu miliyoni 2 ng'azijje mu byakulya tekisoboka zukira abantu 2,000 singa olyesaako abantu 1,000 buli muntu ng'alidde 1,000 gwe oba olina miliyoni 10 omuntu omu omwaka asobola okubeera 1 billion rich nkuwadde BobiWine kumanyi tagenda kunyigira 1 billion rich okay ng'omuntu ayingiza biliyoni ya ssente gavumenti terinaako kyesobola kumukonjobulako nga lwaki omusolo aba gavumenti ebeeyingiza ssebo mu bivulu byoyogeddeko bina kati njagala ombuulire omugagga asobola okuyingiza biliyoni ya ssente omwaka lwaki yandibadde agenda akonkone wa Saleh nga ayagala miliyoni 5 oba miliyoni 2 oba miliyoni 3 oba miliyoni 10 aba talina magezi tukiyita mental slavery abalokole abamu kye batadde mu ndiga zaabwe nga babale
batandikamu kasala kutegeera nti nno mukama olina okusiga genda otunde embuzi yo ojja osige genda otunde enkoko yo ojja osige genda okole bwoti ojja osige nakugamba abagoberezi babeera n'okukkiriza n'okusinga be bagoberera muyimbi kyatalina magezi kumanya nti nze kennyini ndi capital Yes. Nkuwadde ekifo kimu bino byenkuwadde bisobola okubeera ekiwatule wa bedekulu ngera bwe bikuwadde. Uganda erimu abantu miliyoni 43 n'okusoba nkukakasa ku miliyoni 43 abali mu Uganda lwaki miliyoni z'abantu 2 zirina kapasite esobola okukyakala ku zino ennaku zenkugamba. Yes sir. Buli muyimbi asobola okwetengerera nga balogamba nti kati nkuwadde BobiWine ali busaabala asobola okukola kino owekiwatule asobola okukola kino David Lutalo bonna waabaali asobola okukola kino olwagamba nti yagenda kikoleranga luweero asobola okukikola n'abayimbi abalala Kenzo asobola okukikola. Njagala ombuulire olowooza Kenzo yakatambulira ku passport snake sirishwa naye zo ziwera naye buli passport yatambulirangako bamuwanga $1,000 bamuyitanga byabwerere jangu otuyingiremu oba yasasulwa nzikiriza yasasulwanga ebirungi egisinga obungi nga president wa federation kati kyayagala okwetu oba kyayagala okweyita oba kyayagala bamuyite akituulemu akitegeere nti ddala ye president wa federation bwe yagenda e Nigeria oba e Benin oba Ivory Coast yonna gye yali agenze yafeeyo okumanya nti industry ya music mu nsi eno etambuzibwa etya. Ayina notice ezo olowooza nti Kenzo ayina ene background check gye yali akoze nga president wa federation n'amanya nti no e Tanzania gavumenti eyamba etya ku bayimbi e Nigeria be bamu ku basinga kati okutunda Burna Boy akuba ekisaawe e Bungereza ekitunda ne bagamba no it sold out London Stadium. Naye ekisaawe ekitwogerako kibeeramu abantu emitwalo nga 6-8. Bwekuba kafaananyi ng'omuntu ayingidde concert ng'agiyingiridde pawundi 50 pound. Yes. N'ayingiza abantu emitwalo 8 ku pawundi 5. Kuba London Stadium ekya Burna Boy kye yakuba omwaka ogwedde kituuze emitwalo 6,813. Emitwalo 6,813. No 13 68013 Yeah, 68013. Let me check. Burna Boy ze bayingirira. Yeah, okusinziira ku kyendaba wano eno bayingirizanga nga pound okuva ku 5 tuyinza ogamba ordinary okutuuka ddala ku 130. Kitegeeza nti betugamba nti ordinary nga tetudi mu class eno oba class eri oba ki smart close to the stage what yakola miliyoni pound 3. N'emitwalo 4 mu 15 mu 10 mu 5 paundi miliyoni 3. Miliyoni ya paundi erimu obuwumbi bwa Uganda nga 4 ne miliyoni nga 8. Kuba bw'abeera ng'omuntu ordinary yayingirira katugeze
ku paundi 5 mu za Uganda bayingiridde emitwalo 24,143 nezigwa n'obupointi obugwamu buli muntu. Kitegeeza nti mweno concert abatestes basobola okujjayo obuwumbi bwa Uganda. Yes. Nga 13. Yes. Ekitono, yes. On the lowest average. Obuwumbi bwa Uganda bumeka? 13. Kati tukubuuze mu Uganda muyimbi ki gwe tulina asobola okukola concert n'akuŋŋaanya akawumbi? Ssebo ye BobiWine. Oyo akisobola. BobiWine akikola. Oyo akisobola. Nti niwe bagamba nti baguddewo n'amboole nti okuyingira emitwalo 10. Omukulu ono simanyi naye ndowooza sseemuuko Joseph Mayanja. Bambi muleke musajja wattu alina ebizibu ebingi. Muveeko. Muleke. Mutabani wa Sali tasobola kuba kawumbi. Naye muleke. Astrugglinga. Takyalina competition. Okay. Omanyi BobiWine bwe yava mu music bwe yakakibwa oba bwe yasindikirizibwa abasubira mu dokumenti nno bamugoba ku stage wadde nga kooti yamukkiriza okuddamu okuyimba. Bino tugenda biraba mu maaso awo program ye. Yes. Bano bo baasanyuka nga bagamba akasajja tukawonye naye nga beerabidde nti nno yabayambanga okukola kitwandiyise competition n'abateeka ku kitwandiyise concentration eri waggulu okusobola okuyiiya ebintu ebisobola okubaleetera kyewandiyise akatale oba kiyite market. Kati Adamu Rwanda yafudde nendaba abayimbi nga buli omu ayagala akwatakazi endala abeko byamwogerako ebirungi n'ataasobola kumuyamba ng'ayagala kugamba omanyi omusajja ono bannaye tufiridde omuntu atazikawo bannanga omusajja ono abadde bulungi talina gwayomba naye talina gwalwana naye ebyo bye baagala. Abayimbi ba Uganda ebyo bye baagala. Kati Olugamba bwe yafa buli muntu yali ayagala kulabika mu kamera nange ndabaddeyo nange ndabaddeyo okuyimirira ewali kamera. You understand? Even their appearances ziri bubblegum nga music gwe batandika kati okukola nti music okubeerawo ewiiki 3 kati oba weesiimye nnyo omuyimbi luli yakubanga music naga nti kagenda kuntwalako emyezi 3 naye kati okuba oluyimba ne lubeerayo wiiki 3 nga terunnaba kuvaayo luba lw'amaanyi. Olwaleero abaana baleeta music kumu naye nga nebye baleeta tebalina katale kaabyo. Oba okitegeera? Okufa kw'abayimbi bano abazze nga bafa tekirina lesoni yonna gye kitadde mu bwongo bw'abayimbi bano kuvaayo butengerera. By the way, nze simanyi era tugenda biramu puroguramu eno gye tugenda okukola eya Bobi. Yes sir. Simanyi bayimbi ba Uganda oba ani abaloga obutamanya how they are. Banaye banansonyiwa kuba mulimu abayimbi nga bagamba nti matopu nange yantwaliddemu nze nga ate siringa oli onoosonyiwa. Nyinamu abayimbi, nyinamu maama wange Joanita Kawalya, nyinamu abayimbi nga muganda wange Moses Matovu. Mzee Moses Matovu, yes. Nga bali soba tebali under sente za government, as in tebali after sente za government, bali soba balina passion for the industry naye tebasobola kukola bye balina kukola olw'ensonga nti bano abaguju bana abaagala okulaga nti no be baliko bamaanyi be baliwo. Omuyimbi Judith babiri olunaku olwaleero yandibadde nga y'omu ku bayimbi abasinga okuyingiza ssente wadde ng'ayimba oba tayimba. Ali lwa Uganda naye njagala ofuna omukisa ogende mu MTN obabuuze kola tunes ababiri ziyingiza ssente meka mu MTN. They are making billions and billions of money. Kyesuubira kyesijja kukweka ku research gwe nakola omuyimbi Judith Babirye ye gospel artist to be on record mu stream apps Spotify, Amazon Prime, Amazon Music, iTunes, Apple Music. To be on record sijja kulimba bya MTN simanyi naye eno
simanyi oba azifuna naye yes she's the best gospel artist online. Ekyo sijja kikukweka for the research I've made mu streaming applications. Yes. But she cannot claim that money if she's not organized. Yeah, I agree. Abayimbi bali mu kutegeera obugagga bwe batuddeko. Abayimbi ba Uganda naddala bano abakyamuse nti bw'agenda mu State House abeera ku kintu ne Wesiria tasabaddeko ne Museveni amaalo ge balina nti President olwaleero Dictator Museveni okimanyi nti yeegomba okufuna selfie ne Robert Kyagulanyi Ssentamu so nga ate abayimbi ba Uganda beegomba kufuna selfie ne Museveni. Kati njagala ombuulire simanyi oba walabye ku birthday ya BobiWine bwe babadde bagenze ku birthday walabye abayimbi bonna abanene n'abatono bwewaliisa abanene n'abatono buli muntu ayagala kulaga nti waali buli muntu ayagalayo akafaananyi ne Kyagulanyi ayagalayo kaserefi nga bwe bayayaana okufuna serefi ne BobiWine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP ne Museveni bwe yeegomba okufuna serefi okuva ku BobiWine kuba yakimanyi nti bwefuna ekifaananyi nga nyimiridde ne BobiWine kigenda kumalawo kye twandiyiza okubuusabuusa mu nsi z'abazungu abagamba nti nze ne BobiWine tetuli makambo kati twalewe ate nga ddala tebakalima naye Museveni yagamba ne bwe nfuna mufunye foto moment nga nyimiridde n'omuvubuka oyo kimmala okumalawo okubuusabuusa mu bali abagamba nti nno mpisa bubi abantu naye ne President Kyagulanyi naye musajja mugumu. Kati abayimbi singa bakimanyi nti abantu babeegomba nnyo bandibadde baclaiminga their position ne bava mu kusabirizanga embwa. Omanyi embwa eri ku bbukya abayimbi ba Uganda bafuuse ng'embwa eziri ku bbukya bakenzo beefuulidde ddala ng'embwa eziri ku bbukya nti enjala eziruma tezisobola kweyigira zitudde awo zirinda obusomyo baba batemenya mu busomyo ne bugwa wansi ne zikomberera bali awo bakomberera bigere bya Saleh bali awo bakomberera bigere bya Museveni bali awo bakomberera bugudde so nga te basajja b'amaanyi nnyo ndakyekomeza ekyogamba nti Uganda tesobola kufuna musajja afaanana Bana Boy. Omwana Elijah Kitaka akuba omuziki kumpi ayimba ennyonyi ne zikunkumuka nga tamanyi na Bana Boy abaana ba Epas anange mukwano gwe Epas akuba naye Museveni olw'ensonga nti okwavuwaza bannayuganda kiri ku agenda ye ng'omukulembeze w'eggwanga kuba yakimanyi nti abagagga tebafugika. Njagala omubuuza bw'aba atunuulira ensinga ez'Abawarabu omujjudde abagagga ensinga Canada omuli abasajja abagagga nga buli muntu ayagala kuinvestinga mu nsinga eno teyeegomba n'agamba nti abo bo bakikola batya. Okimanyi nti omugagga bw'aba nga ali mu nsi yo akuyambako n'okukuyetingawo emirimu n'obeera nga tokyalina nnyo olowooza nti emirimu gavumenti erina emirimu emeka nga mumaze okutunda UTC mumaze okutunda Railway mumaze okutunda buli government entity temukyasobola kukuliyetingira abantu mirimu abantu abalina bakuliyetingira emirimu mubaavuwazizza basembula abandi badde bayamba abantu mubaavuwazizza abasajja abaali balina businesses nga zisobola okwemployinga abantu omulabo oyo Sebalamu simoba nakyogera ku mukutu guno Sebalamu yali alina ekkolero ly'engoye nga batunga engoye awe najja nankumbi yawali ku mukutu guno program gye twakola essomero lya Twinapa Child eyo yali factory ya ngoye nga Sebalamu mu kifo ky'okunona engoye okuva e Dubai oba okuzijja e China nga yateeka ebyuma awo oba ebyalandi nga bazitungira awo aleta materials ne babinja mu basajja balina omululu basale balina omululu mukama wange olwonsonyiwa n'ebintu bino okubyogera omululu oguli ku basajja abo nti ne baba bajjeeyo biliyoni nga y'abayimbi era Saleh asobola okuggyako miliyoni 3 n'azisigaza wali. Abayimbi bafuuse nga omanyi omukazi eyeetunda malaya eyeetunda alina value okusinga omuyimbi wa Uganda kubanga malaya eyeetundira ku
Serena tasobola kukkirizawo malaya mulala kuyingira mu territory mwakolera. Yes. Are they registered? No. Omala njagala okukwata omuwala omuteke mu mmotoka omwambaze buno bwaliise buno bwa omanyi investigation we leave the stories. Yes. We on the ground and we dig deeper. Njagala okukwata omuwala mujje yonna gy'omujje gwe mugambe mu training mugambe nti n'ogenda kukatukinganga malaya. Kitegeera bakuyimiriza mugambe stationing awo ombuulire oba omuwala oyo anaasobola okubeerawo ekiro kiramba ku street wonna w'oyagadde oba makindye oba wa olaba oba banaamukkiriza okuyimirirawo. Bwe kiba nti bamalaaya balina that organization nti tebakkiriza muntu gwe batamanyimu lokality yaabwe. Abayimbi balemererwa batya okufuna amagezi agaclaiminga their wealth. Bagagga bavumbu nti omuyimbi nga bwe kugambye nti BobiWine asobola okulanga concert abantu 2,000 ne bagiganyulwamu nga tebamumanyi nako tabalinako Luganda naye buli muntu agifunamu indirect. Ali mu kiyembe atunda nga bulogamba atunda jola oba atunda engoye z'ogamba nti yazisubudde China oba wa agenda kutunda just gundi ya red material ya red kati oli yaje ateke mu gundi agenti mu material ya red kakolemu obutambala abana banakola ki obalina okububa oyo nayingiza okitegeera ako nasubula apozeza emitwalo 12 nasasula ku mulyango omutwalo gumu n'agenda munda n'atunda apoze n'afuna emitwalo gy'engisa magoba. Atunda bagiya abatunda sweet abatunda simanya biki buli muntu abeera mu business. Abayimbi they are moving capitals. Abayimbi they are wealthy. Naye obugagga bwabwe bubikkiddwako buno obusente oba obukunkumukwa babalimba olina gati tugenda bawa biliyoni 13 nga in actual sense bagenda bawa biliyoni nga 4 ng'omwenda zigenda kuggweramu abo abagenda okujjayo 13. N'ovaayo n'osugumbiza batuwe sente tuliyeko sente zaffe batuwe tuliyeko zetujjako banfunyeko miliyoni 5 miliyoni 5 waliwo omuntu asobola okukola vidiyo etegerekanga ya miliyoni 5 kulekanga upcoming naye era nazo ziba ntono. Okimanyi nti omuyimbi agenda okufunya oluyimba nga luyingidde kumpi obukadde 20 naye omulaba nga agikubanira miliyoni 5 n'otunuulira omusajja n'ogamba nti ono singa mu kuzaala ye Mukama Katonda singa ku lunaku olwo maama we yagenda n'alima ebijjanjaala abantu ne babirya. Netuwona obwongo obulinga obwoyo. Mulimu abantu botunira n'ogamba nti Mukama Katonda olunaku lwe baazaala omwana ono singa bazadde be waakiri baagenda mu nnimiro ne balima ebitaffe. Abayimbi bafuukidde ddala ensolima bafuukidde ddala bafuuse ebitagasa. Buli wolaba omuyimbi atandise okuleebeeta NRM abaleebeeta obusente bwa NRM bannange nze ekimu ku bye ngenda okukola by the way ezimu kuzigenda okubeera focus yange oba ezigenda okubeera emiramwa gyange kujjukiza bannayuganda nti muboole abantu ababasibyeko nakyemalira Museveni mubaboole bwabeera muyimbi temuddamu nakuyingira music we bwabeera nga bonoga nti in fact ndinyo mu area y'abayimbi abayimbi abasobodde okuvaayo ne bakkiriziganya nammwe mu nnaku Museveni gy'abataddemu mubawagire. Naye abo abeegasse oyo abatulugunya olw'obusentesente obwo bwe babawa temuddamu kubakkiriza ne bw'abazze okulya emmere woogituna mbwe sijja kuwa genda olye mu Serena. Sijja kusaabinga genda olye mu Serena sika ssente ate golooza nti nezo zaanaabaleseze zigenda okugaggawaza olunaku olwo mubaboolere ddala konsati zaabwe mugaana okuzigendamu paka nga bazzeemu amagezi. Ne bamanya nti abantu babonaabona abantu batulugunyizibwa abantu battibwa embeera eriwo tewoomya nnakabululu.
omuntu ng'obadde mugagga wamala ng'obadde mugagga Yes, ng'osobola okutuula wali buli kimu ne kikusangawo ofuuka otya masiikini n'otandika okulinda twagala kola muzeeyi obanga kali naye ne mutandika kukola bubadi mulimu bya okufera bufezi abayimbi bafuukidde ddala kati bafere n'abala ne baga kasuga tampiki twagala kulaba bamanyi omutulabuzi agenda kujja wano ne batandika kudda okumala bubazi gya kifere nze President Museveni nali manyi nti alina intelligence naye weekakasiza nti Museveni akaddiye myaka gimuwulidde akatamba tuli wano Canada okimanyi nti no conference za NRM wano Canada abantu abazibeeramu abasinga tebabeera na bannayuganda so compare information, are you for real? Museveni yali ku Zoom ng'alina symposium y'abannayuganda abali e Canada be bayita aba NRM ng'oggyeko abamu ku abo abaana abajjira ku conference eyo abalala bakwatanga bannakenya babajja bali ku church omanyi waliwo church bambi batuukira abaana abafirika babawa $200 abamu $10 ne babateerako ne ze bayita presto cards. Presto cards ye kaadi ekutambuza okuva wooli okugenda mu kifo ekirala nga babawa presto card ze bagenda okutambulirako ne babawa ne $10 ng'era bwe bibeera e Uganda. Museveni bamufera e Uganda ne bamufera n'ebwebwe kati bamutegeeza nti eno NRM terinayo obuwagizi mu diaspora. Jukira nti abantu abasinga bali eno banoonyi b'obubuddamu ate nga bye reasons ze bawa ezibanoonyesa obubuddamu kutulugunyizibwa gavumenti ya Uganda. Kati gwe nze mbuulira abantu bameka abali wano nga NRM yabasindikayo nga si banoonyi b'obubuddamu nga bakola bawangaalira eno balina obutuuze nga NRM ye yabasindikayo. Bali bameka nga ne embasi ya NRM nga kubuluga nti embasi ya Uganda eyinza okuba nga teweza abakozi 15 eye Canada consulate ya Uganda eyinza okuba nga teweza abakozi 15 kati nongamba nti osobola okunoonya abantu 2-3 nga bawagira NRM wano mu Uganda mu Canada. Era Museveni yandibadde taddamu kukkiriza kumufera naye olw'emyaka kakati muzeeyi bagenda muganda kakati omanyi Kyagulanyi atusoganya nnyo eri ebweru tujja kweta omuntu nga bakwagala Museveni bwe babanga abantu bakwagala ate lwaki bakusaba budget lwaki bakusaba ssente bwe babanga bakwagala lwaki bakusaba ssente okutegeka nze kakubuulire president wa NUP lwe yajja wano I was BMC, I'm proud to be that twasasula n'okusasula nga tusasula $15 to be in that conversion $15 kyokka kati gwe ate okutta sente atoziwa abagenda okujja kati ate bano bo bakwata sente balabe ekyo ekintu kyabwe kiyimirirawo. Don't you see the difference? I understand, I get it. On top of that nga basasudde $15 mulimu n'abagamba nti ku lwakino kanyongereyo 10 oba kanyongereyo 2 oba kanyongereyo 3 kakati ate gwe Museveni n'okwata katugeza akawumbi kalamba nti kutegeka gundi diaspora mu Canada. Does that make sense to you? Museveni ne bagenda bamubba ebintu byalabirako ddala emisana. If they love you, if they support you, why do you give them money? Yes. Ddala bakwagala lwaki obawa ssente wamala omuntu ali wano e Canada ng'akola asobola okweriisa asobola okwetambuza mpozi nga takola ng'era abo begambe nti bagenda ne babajja ku church babayola bali ku church ne batwala bannakenya ne batwala bannigeria ne batwala police ogamba nti of course babayise bannayuganda. Yes. kuba kafaananyi omuntu nga tanaba kukola ki tanaba kusabumitinga application ye tebanaba girecevinga akyali awo bakyamukolera ku process nga bwalina okutambula olina gya namugamba nti presto yino address Woodbine banquet ogenda kulinnya okuva wano otambula boti ne boti ogenda ku mu service we just need you for 3 hours buli hour nga basasulidde $2 abamu babawa 10 abalala babawa 5 kati abana abali nga munogamba nti abava e Uganda nga baze mu conference babawa $1 oba zaali meka 2
wajukira bate baali basasudde ne sente z'abaleeta bano oba okitegeera kakati omuntu atuuka ku levo ey'okuba nti agula abantu okumwagala ate gwe gw'otaddemu okutta kapito yo yonna yonna investment yo talent yo n'ogiteeka mu ngalo ze obwongo buba bukola kenzo ayoke ayoke olina kugamba nti gwe tofaayo femateeka okay do you think they are the last people abagenda okufuga Uganda? No. Omuntu n'aregisteringa federation nga structures ezikola federation teziriiwo nawe n'ovaayo n'okajalaga ye president wa federation ey'abantu basigala oba ey'abali b'amayirungi. You talk about a federation. N'ekigambo federation tomanyi makulu gaakyo. You cannot even stand in a convention of federations in Africa and you deliver a 30-minute speech in English. Written speech. You cannot deliver a written speech in English and you come and claim you are the president of the federation. How bogus. Kankubulire abayimbi ba Uganda bwe bataddamu magezi. Abayimbi ba Uganda bwe bataddamu magezi. Ndi bamanya nti nno okubeerawo kwabwe kwesigamye ku bungi bw'abantu abo abanyigirizibwa kukakasa. Omuyimbi ajjagira mu studio ayimba oluyimba lwe alutuuse ku mpewo balukube naye nga teri muntu agamba nti kuli yaleese akayimba akalungi. Ne bw'onoobanga ogwetwala nti obadde muyimbi w'amaanyi nnyo ojja kutuuka ekiseera nga tewali yadde akuleetera mazzi gakunywa mu kayumbako. Abayimbi bafanga mbwa omala teri kintu kinnuma nti buli muyimbi ekiseera nga balina okumusondera. Buli muyimbi atuuka ekiseera bwafiira teri muyimbi afudde na kitiibwa kye mu bujjuvu ng'omuyimbi ku bayimbi nze bendabye. Ani gwogenda okungamba nti teyateekawoko ku fundraising nga ne honorable Katolugwama yali mu parliament naye era baakola fundraising ezitukira omukulu wabbe mu kiimi nga bataddewo fundraising. He did not die a honorable man. He died a very desperate man. Evelyn Lagu did not die a gentle lady. She died in a desperate mode. Yeah. We raised for Martin Angume. We raised for Harriet Kisache. We fundraised for so many artists. Nkugambye twatandikira ku munno mu kabi. Naye ddala omuyimbi alina kufa nga mbwa mu Uganda mwe baabakolinira nti mulina kufa nga mbwa, mulina kufa nga babasondedde busondezi nga abasonda amakanisa g'abalokole. Yes. Balina okuzuukuka, abayimbi balina okuddamu amagezi. Abayimbi balina okumanya nti amaanyi gaabwe tegali mu gavumenti ya Museveni. Amaanyi gaabwe gali mu bantu bano, abantu bawansi abakwata omutwalo ne bagenda mu bivulu byabwe. Museveni bw'abanga ddala w'amaanyi mu Uganda ng'abantu bamwagala. Lwaki abayimbi abawagira Museveni bwe bateekayo konsati zibasala ate nga Museveni agamba nti abantu bangi balina bamulonda? Lwaki bateekayo konsati zibasala abantu abo abalonda Museveni tebagenda mu bivulu? Ebyamasanyu tebabyagala. Ekyo n'ogamba nti nawe tosobola kukiraba gwe muyimbi oba tosobola kukiraba nti bwe mbeera ne Museveni I lose my popularity, I lose my audience. Bw'obanga okirabyeko nti nno gundi bwe yeegatta ku Museveni yagwa, then why would you kusunda mutwe naawe n'ogamba nti ogenda gende wa Museveni? Temuyina magezi. N'obalaba nga bagujjuba nabaagala okwegula obufaananyi ne Museveni. Nga mulowooza nti Museveni abaagala nnyo. Abayimbi balina okuddamu amagezi naddala abo abatinkiza ne Museveni balina okumanya nti Museveni tabaagala akozesa bakozese. Era ekiseera bwe kituuka ogenda kulaba amasasi agagenda okulya abayimbi. Teekawo abiri ojja kumbuulira. Abamu bagenda makomera. Ogenda kulaba amasasi agagenda okulya abayimbi. Ogenda kulaba obubenje obugenda okulya abayimbi. Ogenda kulaba obutwa obugenda okweyongera okutta abayimbi. Lwaki? Bakozeseddwa bagenda kusuulibwa. Naye njagala musigalemu amagezi muleke some testimonies behind.
nti bwenfanga ojjangayo testimony eno n'ogizanyira abantu mufune abantu nga bwolaba wamala mubawe messages zammwe oleme kufa nga musibu at least oleke message emabego gati bannange bwe mba nfudde accident kino na kino kyekiyinza okuba nga kiviiriddeko okufa lwa nsonga bweti leave something behind kubanga kkiriza obagaana mugenda kufa ku busiru kati bweboolesa omulugu bwe bwolesa kugamba bagujuba na bugujubanyi olwoza biliyoni 13 wamala nyingi nnyo ku bungi bw'abayimbi abali mu Uganda busente butono nnyo very little money ngenda kulaga mu programs zetugenda okukola mu maaso awo yesebo ngenda kulaga how many billions of money abantu se basobodde okufuna mu linnya lya BobiWine. Okay. Ningera abamu omubuuza nti no ofuna almost 1 billion shillings ku BobiWine oba mu linnya lya BobiWine n'omubuuza oyina kummeka nga talina wadde ekikumi kyasobola kulaga nti zizi. Yes. Abayimbi balina okuddamu amagezi batuswaza. Why don't they batuswaziza ekimala kyeki balemesezza okuzuukuka okuddamu amagezi kiki? Ekimu oyinza okugamba nti fear. Okay. Fear. Naye fear ogenda kubeera mu fear paka ddi. Kyagulanyi yakugamba nti bali be mutya oba be musinga okutya ate be basinga okubatya mwe ne mutabuuka. Gokimanyi nti kati olwaliro luno libadde n'abayimbi nga 10 mu palamenti. N'okusoba, yes. Mayinja yalibadde mu palamenti. Egomba. Okitegeera? Yes. Laneke yalibadde mu palamenti. Laneke waliwo omusajja oluwengu eno bamuyitaani. Yali in fact naye bamugula bamuza mu NRM. I think she is Laneke. Is one of the popular artists mu mambuka eyo ga Uganda. I think he's Laneke. Nguvudde ono gospel presenter. About gospel, yeah. Waliwo muyimbi omulala ndowooza naye ye Laneke ali eyo mu mambuka. He's a Rasta. I think he's a Rasta. Abayimbi bangi bandibadde mu parliament. In fact, olwaleero twandibadde kati kimanyi nti nno bwe tuba nga tulina Hildeman, tulina Geoffrey Lutaya, twandibadde kati twebuuza bayimbi ki abalala be twongerayo mu parliament. Kuba kisoboka. Tebasobola kulekerera munnaabwe, tebasobola kulekerera Kyagulanyi. Bwali balowooza nti no Kyagulanyi bwe yayingira ebyobufuzi nti bagenda kumulwanyisa. Weewaawo nabagamba nti wabeerawo ekiseera omuntu nga yennannyini kyo nga Katonda agamba nti ekiseera kino kikyo. Paka ng'ekiseera ekyo kimuweddeko. Omwawukanako naawe oba ogudde. Yes. Kyobulaba nti abamwesibyeko basigadde bakyalabika. Ngenda kulaga mu maaso awo program waliwo program zetugenda okukola. Masaka nze gye nsibuka. Yes. Njagala kulaga amasannyalaze ga Robert Kyagulanyi Ssentamu we gajja ekikwa ku musajja gwe bayita BobiWine eyeesimbye okubwa president ndowooza emyaka ng'ena. No wonder siwakanya bagamba nti Museveni yamuteekangawo just okujjuza ennamba. Omanyi kiri kye nagamba nti oba oyagala okulaba kibayita hypocrisy okuleetera abamu ku balokole. Okimanyi nti na BobiWine alina ekyaki era agamba ssebo musumba. Ekyaki ya BobiWine eryawo Jinda. Jinda va ku Baba TV. Waliwo kale akakuba aka chorus akagukira walinga emabega wa hardware okay kyaki eryawo mukakka yeyo okay. Naye olunafuusa obutudde mu musajja oyo Mukama Katonda yamanyi. Mukama oba alituwonya abantu abali ng'oyo mu nsi yaffe. Kati njagala kuweereza message eno esembayo
Yeah. Abayimbi abatinkiza ne Museveni nga mulowooza nti Museveni abaagala nnyo bw'abanga alemereddwa okubawa ekikuuma ebiyiiye byammwe kye bayita corporate law and its enforcement in totality ne bwali bawa trillion ya ssente tegenda kuba matu kubanga agenda bawa trillion oba agenda bawa billion abasuubiza billion 13 katugeze akugambe mu financial year eno genda bawako miliyoni 6 abaterako yendako miliyoni 7 ngeza bugeza kati omulundi guno ogusooka babaweyo miliyoni 3 emiliyoni 3 zigwere mu bali abafere ba gavumenti muzikozesa eki kati njagala okulaga obunanfuzi bwa Museveni bwe yasisinkana federation ngoboga yali kulemberwa Andrew Bennoni kibuuka mu kyepukulu kyesi kyajjukira ekyali enambole nze nali MC Stadia Art n'asuubiza sako y'aba artists sente kyokka bwe yatuuka okuwayo sente za sako yazikwasa Bebe Cool ng'akimanyi bulungi nnyo nti abasaba sente za sako abalina sako y'aba artists yekiyimba musisi kubanga sako y'aba artists eri ku National Theatre artists sako ebanga ddene nnyo nange nali mbere yazikwata n'azikwasa Bebe Cool kyeyakola ng'atega kamera ali wali ku serena ngakubira wamala oliudawa jangono ne miliyoni 5 President Museveni yasiwadde miliyoni 10 akuwa okusinziira how you look or you appear for him. N'awakulu yayagala tezalika accountability abasaba ssente tebazifuna kyokka Museveni yazifulumya n'aziwa abantu abakyamu si lwakuba nti nno yali tamanyi baziwa yamanya nti bwe n'aziwa abantu bagenda kubeera organized ssente zino basobola okuzizaazaamu ate nze saagala abantu bagaggawale kati abayingi abalowooza nti bagenda gaggawalira ku ssente zo Museveni z'abawa njagala basooke bamubuuze etteeka erikuuma ebiyiiye byaffe poliisi ya copyright eriwa amateeka agakwata ababa bookeza mu bintu byaffe galiwa ebibonerezo ebiweebwa abantu ebyo abo biriwa balamuzi ki be tulina bagenda okuba nga bakwasaganya amateeka gaffe aga copyright otunuulira omulamuzi omu alina emisango 12 n'osanga omusango nga bagopostponiza okumala emyaka 15 teguggwa nga namwe musunda entwe mugenda kujjayo ssente mu State House n'obatunuulira n'ogamba Mukama Katonda oba bano balya mmere kitugimba abaana baffe. Omukulu Edirisa Musuuza leero tagenda kutwala mu kooti nti obavumye nnyo. Sina bwe vumye n'omu. Nze bwe mba njogedde ekintu byanga kikutteko weekyekenge nakubuuzizza nti oyakuwa ssente akulaze etteeka erikuuma ebyo by'obadde okola. Okimanyi nti omuyimbi omwe asobola okuga ku luyimba lumu okumala obulamu bwe bwonna ebbanga ly'obulamu bwe lyonna. Yes, kisoboka. Waliwo abaana balina YouTube channel ng'omwezi emuwa miliyoni 5 ngali comfortable. Tosobola mukozesa, tosobola mutwala ku TV n'omuga nti njagala okole ku TV ngera kuwa miliyoni 1. Naye omuyimbi alina YouTube channel naye yennyini akimanyi nti omwezi asobola okikuŋŋanyamu miliyoni 7 n'omulaba ng'asumbiddwe agenda wa Museveni kujjayo miliyoni 5. Lugamba Mukama Katonda babana oba obwenzi bwe bakola bwe bumanamu amagezi. Yes. Balina okuddamu amagezi nkugambye bwe batakimanye nti nno babosi baabwe be bantu bano abawansi Museveni baanyigiriza ennyo bagenda kuggwa batuuke okufa nga tebalina yadde era tujja kusigala nga tubasondera. Naye nga twalibadde tugamba nti kimala tusembayo okusondera gundi. Lwaki? Kubanga ffe tuli bagagga. Yes. Obugagga bwaffe bwe tulina okuzimba ne tubunyweza ng'omuntu teyeetaaga kugamba nti no bamusondere bw'aba yeetaaga kugenda India kumukolako kye twandise specialized treatment nga yeesobola.
kati kyogera nti Burna Boy bw'aba yalwadde yeetaaga okuteekerayo fundraising e Nigeria bamusondere banne. Burna Boy nedda. Wizkid bw'aba yalwadde kale yinza okuba nga abojogedde b'amaanyi nnyo. Yes. Eddie Kenzo mumanyi amanyi. Bwevuga nti mumanyi amanyi. Ebimu ku bye yatandikirako yabitandikiramu kampani gye nali kulembera gye bayita Contact Films. Okay. Ng'amaze okukuba oluyimba lwa Yanimba. Yanimba lwe yayimba ne BobiWine. I'm forgetting the title. The nyimba za Eddie Kenzo zinjukira ze twakola kwaliko nategedda nimba n'olimba baliyita lonely I think lonely ezo nyimba twazikolera mu Contact Films. Yanimba lwe bakola ne BobiWine. Yes manyi amanyi byenjogerako abitegeera bulungi nnyo. Mugagga nnyo okusinga kyalowooza singa obwongo bwe abujja mu kusabiriza. Omanye ebitiibwa bino osobola okweyagaliza okubeera pulezidenti ow'ekibiina naye jjukira nti ekintu ky'otakoleredde kye bakusuddeko obusuuzi bw'oba tolina magezi mazaale kye bayita common sense ne bwe bakwata biliyoni za dola ne bazikukwasa bwe bati wamala. Yes. It is just a matter of time zisobola okuggwawo nga tozizaazizza naye omugagga gwe baziggyeko mu mwaka gumu osobola okuddamu okumusisinkana nga takusinga sente ziri ze bamugjaga. Yes. Abayimbi be bandibadde bannaggaga mu Uganda nga bw'olaba nti Mike Jackson yabeeranga eno ayina is it the Neverland yalibaddenga bulaga estate weyabeeranga ng'ayina estate wano e Canada tulina omuyimbi bamuyita I think it's Dre. Drake something like that. Ali wano Northio wabeera. Okay. Ennyumba gyalimu ya miliyoni dola oba mmeka simanyi. Wano omuyimbi kubaga nti muyimbi alivinga kye bayita a celebrity life. Naye osanga omuyimbi wa Uganda ng'ali wali alya capati za Luna. Rapper Drake. Paka lasti. Abakuba kivulu ali mu kulya capati n'abantu bakuyimbira. Look at what type of celebrity is this? Omuyimbi ne bw'oba olya capati nga zikuumira nnyo gitumye girira mu mmotoka yo. Era omusanga ng'atudde wali agenda kuyimba. Nyina shayindi alenkana awo abantu bamulabe. That's not celebrity. In fact, mu Uganda we have just a few celebrities. Ky'obola banti abantu bafaayo nnyo okufuna celebrities nabo. That is the status of a celebrity. Yes. Nti nawe yabadde eyitanga celebrity. Olw'otuuka wali BobiWine ojja gamba president tegayo ka celebrity. Naye nga tinawe celebrity. Balina okuddamu amagezi. Balekeraawo okukozesebwa. Kati kamiliyoni nakugamba yafuuka mbwa. Agenda akomberera lwaki? Lwa kalamagi. Oba okitegeera? Yes. Paka lwalifa. Oba paka gavumenti eno lwerikyuka. Bwe babanga emisango tebagizuukusizza. Ateeka okubakomberera paka. Esobosebwa. Boss. Abayimbi bonna omuyimbi yenna eyeegomba okufuuka sita ali mu kitwandise status ey'obwa sita okusobola okufuuka ow'amaanyi. Abayimbi tebalina kwegayirira gavumenti. Gavumenti erina okubeegayirira. They are doing the opposite. Gavumenti erina okwegayirira. Okimanyi kino South Africa abayimbi be bamu ku baayamba ennyo okuendinga apartheid. It was the voice
music yali wa maanyi nnyo. Yes. Contribution yaabwe eyo yali y'amaanyi. Oyinza n'okugamba nti okugwa kwa music wa South Africa kwava ku kuba nti no apartheid yaggwawo abaali bayiiya ne babeera nga balekeddeawo okuyiiya. Yes. Omuyimbi nga yavuddeyo kulowooza lwaki BobiWine ateeka gavumenti ku bunkenke? Aliteeka ku bunkenke lwaki? Because he is natural. Kulowooza kulaba BobiWine alina ssente zayinza okuwa abantu abamuwagira? No. Kulowooza lwaki bamuwagira? Kuba sharinga nabo. That's a program ya BobiWine. Tutandike. Lwaki sikusiibula oyingira mu programu endala? Kankubuulire edikeezo n'ettiimu ye bagende beesoti. Yes. Drawing board waba yagala kufuuka president wa federation tebajja appointinga bwa appointings. Federation erondebwa kuva ku different levels. Associations ziweereza bawanise aba delegates. Then from the associations they get a federation president. President or federation tebamu appointingira kapeeka. Oba tebamu appointingira mu state house. Oyotabera president wa federation, oyabera president wa NRM under the umbrella or under the guise of a federation. We do not have an appointed president. We always have elected presidents for such positions. Magogo bamulondera mu state house. Nedda so. President wa National Council of Sports. No, oyali wansi wa Magogo. So wow. No, National Council of Sports. National Council of Sports. National Council of Sports mukulu wange eri waggulu nnyo eri under ministry ya sports ya education and sports naye twali wagundi ono. Okay. Minister of Sports. Ya FUFA nkimanyi yetengeredde. Yeah, sure. Nayenga football association zilonda president wa federation. Yeah, kwa National Council of Sports, National Council of Sports yetwala abebyemizannyo bonna. So eba bigger. Weba nnyo. Yes sir. Naye kimanyi kino kyebayita federation. Yes sir. To federate or to come together, you must be somewhere. You do not go to start the associations after establishing the federation. Kila program jinakola ne kugamba federation ezimu za wandisibwa nga ne federation emaze okukola. Association za wandisibwa nga federation emaze okuteekebwawo ya. Kyovula nti obuwangazi bwa federation eno buyinza n'obutatuuka mu 2026. Teekawo abiri obusente obwo bagenda kuleeta bujubanire babulwanire bayombe balwane beekuba ebiso baffe banga oli amu bawadde kyayagala. Yes. Olwaliro lwaki tetugikomyawo twetegekere programu za president wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Atakuumira mpeera kunkuumire ssebo. Ayo. Kale. Wow, abali ku mukutu ye program ebadde ey'olwaleero n'omukulu wa Losius Matov Jr. Tetujja kusukkawo atakuumira mpeera batukuumire, tujja kukwatagana mu program endala enaabaawo. Mwebale gobera mukutu gwa Uganda Eyenkya, mwebale tuwa obubaka, mwebale tuwa feedback, mwebale okwagala Uganda Eyenkya. Ayi Katonda kuma maaso mogi. Nze Moses Wamala akuume. Uganda Eyenkya.